ziteekemu. Nkusinga amamotoka, nkusinga ennyumba, ebyo bibiri. Nkusinga amataka. Era nadde manyi ogenda kujjayo ebyapa. Tukebere. Wagambye nti wampe milioni 11 sente za Amini ye yazimpa. Sigwe. Toina sente. Obule kyoli ato weffe. So sagala olimbe bantu. Amini yampe milioni 17. No bako biri. Okitegedde muganda wange. Sente zali za Amini. Era yankubira essimu nga tannazimpa. So sizizo. Genda okole. Amini teyawanze nzekka. Buli omu mu boys dormitory yamuwa. Kasuku ezize n'azigaana. Lili puzzle esete tezali zizo. Zali z'omugagga Amini nina n'ennamba ye wano. Era nakubira Amini yakawajjekenize milioni 10. Nga bategeka ekivvulu. It is me. Nyabwe nkubira jekenize wano. Ndakubira Amini. Na wajjekenize milioni 10. Kati sagala werimbe. Mbo sente zali zizo, sente za Amini. Kitegedde mukwano. Kyabulimba kyekira kiwayogedde. Tiwampe emitwalo 7. Wali agala nkwe passport aleta sente. Wali agala nkwe transport aleta sente za Amini. Lwaki tewaziteka ku mobile money? Ezo sazi kuwa. Era kituufu. Omaje emitwalo 7 kubanga mwaleta sente ne bulunoke. Sinze yali alina okubasasula. Mudde wa Amini abasasule. So byagenzo okugwa nga toyina kyonsinga. Amagezi didi puzzle genkuwa dayo yimbe. Gwene bulunoke muddeyo muyimbe. Temuyina nyimba. Mubeera ku TikTok nga mwasama dayo yimbe. Gwene bulunoke. Okubeera ku internet. Ngovuma Saha, ovuma Bobi Wine, ovuma Junior tebigenda kuyamba. Lili puzzle toyina music. Ata sifa bagendo kuyimbira. That's a funny bit of it. Nze osobola okunvuma nompemula novuma bazadde bange ekyo si kikulu. Ekikulu kiri nti gwosigaddewa. Lili puzzle muve mu bintu by'okwerimba. Muli ba upcoming artists. Lili puzzle ne bulunoke muve mu bintu by'okwerimba. Muli ba upcoming. Lili puzzle kankubuuza omwezi oguwedde bakutimbyewa. Tutandikiraawo. Bakuyise mu kivvulu ki? Obadde upcoming emyaka 4. Bulunoko obadde upcoming emyaka 35. Tewaliwe babatimba, tewaliwe muyimba. Nga twayisa abayimbi mu Uganda, lili puzzle mwoli. Bakutimbye wanjagala ombuulire ekivvulu. Oba posta yonna eriko lili puzzle ne bulunoke. Omayize ebyange si byakuleekaana, si byakuwemula, nkuwa facts. Nze sivuma bazadde. Nkuwa facts. Lili puzzle singa sa Amini. Nga n'emmotoka gy'oyina Nuwa, Amini ye yagikugulira, singa oliwa. Njagala nnyo lili puzzle ndazige ekintu kimu bwe kiti. Gwe ne bulunoke
Chemujje mu kuyimba. Tewali. Njagala leero tunulire Nando Love liri puzzle. Otunulire acidic vocals baana bakajja. Gumazewo emyaka 4. Weyita lunnabe, simanya lubiki ebyo bye weyita. Njagala leero otunulire Nando Love. Otunulire acidic vocals. Liri puzzle abaana abo ddala obasinga music. Oba Bulunoke. Abaana abo Nando Love. Acidic vocals. Liri puzzle basinga music tudde mazima. Mudde mu studio muyimbe. Laba Ava Peace. Abaana ekintu bakiwa obudde. Mwemubeera ku TikTok okuwakula ntalo. Ava Peace, Nando Love bali mu studio bayimba. Nze Junior ne bwona nvuma. Ebyobugagga byange tebijja kugenda. Sete za ziri kwa account tezijja kuvaako. Ebyo no marabudde, you are wasting time. Nemwerimba. Ndagamba Bulunoke. Asula muzigo Bulunoke singo ogulaba. Anti mwaluguddewo. Njagala Bulunoke abalage lumu mwasula okaaba amaziga. Oyo liri puzzle talina ne wasula. Amini ya mupangisiza loji. Abaana bano beetaaga kuyamba si kuvuma. Tuve mu fake life tudde mu reality. Boys domitwe yali tebeetaaga. Kasuku mugagga nnyo. Gola boyo Kasuku. Kasuku mugagga ddala. Avuga emmotoka ya milioni 8. Emmotoka eno twagigula ne Kasuku. Milioni 65. Govuma ati ndi mwavu. Nanyena nengula nuwe mpya. Milioni 48. Njivuga na Lwa Sunday. Mukifo ky'okuneebuuzaako. Mugaine Junior ekintu kino kikoze otya? Ondiko nvuma. Liri puzzle toyina kyonsinga. Nze siyimba. Ezange ziva mu gavumenti. Leero nkedde ku makya. Nesaako message ya Genosale. Nangamba nyende muki. Twatendinge conference. Tumale tukole report. Inze Genosale yampo bukadde 8 8M. Milioni 8. Ukitegedde ekintu ekyo kwe nazimba nengula ettaka eryo. Sente like me. Anti wagambye nti mbu Genosale yangoba. Bampe milioni 8 8M. Njagala obuuze Frank abaho. Njagala obuuze muwala wa Genosale Bulenda ye yatwala n'okuntwala. Bulenda. Jeno n'atugamba tukole Friends of Sale. Ne full figure yalimu. Mu Friends of Genosale. Era full figure yasooka ogenda ne Senkubuge. Olwo nenyenda. Ne bape milioni 8. Nazikimana ku stand big. Standard Chartered eri awo na munyo oba lugogo bayi Standard Chartered. So lunabe nkusinga obugagga, nkusinga ennyumba, ne mukuzimba nyumba yange state of the art. Egenda baako swimming pool, egenda baako theater we balabira film, egenda baako wensambira omupiira.
Kanja ya kuumula. I want to retire. Banagwe nja ya kuumula. I've done it all. Byonna mbikoze. Abakulu mbalabye. Esente nzifunye. Njagala kati kuumula. Amini yampe milioni 17. Nimuba. So, nabadde ngenda gula motoka yange endala. Kasiku na ngamba linda mutujja gulira wamu. Njagala liri puzzle ete gyosula. Ombuliro oyimbyewa season eno. Wavuma Bobi Wine. Omusajja yakujjanjaba omunyo. Ng'ovunze ebyenda. Liri puzzle butajjukira nakusondera sente wano. Ng'ovunze ebyenda biweddeyo. Ng'ebyenda binyookako n'enswera. Bannanga abantu mwaliwo wano. Ne tukola omulanga. Ne tukuba campaign okusondera liri puzzle sente. Ezimujjanjaba omunyo. Myaka ng'ebiri 3 emabega. Naliko kubasonda. Buli kyenda liri puzzle kyayina kisonde. Twasonda kisonde wano ku internet. Mubijjukira. Nga liri puzzle agenda kufa. Ng'ebyenda biyise munyo. Abasawo ne batugamba ebyenda bya liri puzzle ebinyookako enswera agenda kufa. Bamama fina ne baleete sente. Omusajja yasinga okuyamba liri puzzle yali Bobi Wine. Bantu beerabira. Bobi Wine yakuba omulanga mu bantu b'e Bulaaya. Bayambe masiikini oyo. Nga liri puzzle nnyina n'ekitaawe baakuliriza tebasobola muyamba. Bali mu kyalo beebase. Kitaawe ne nnyina tebaaliwo. Nga tuyamba embwa eyo. Olwaleero kati etuvuma. Bantu kwerabira na butajjukira. Bino byenjogera documented. Buli omu abimanyi. Nenkwata sente. N'Ameri ya Nambala oyo. Ameri ya Nambala. Nakwate sente. Ne bajjanjaba omwana oyo. Nenge ebyenda bivuddeyo bwe biti. Oba baali bamuli emabega. Abasawo ne bagamba liri puzzle yamira ekinusu. Kyali kya 2. Omwo mwali yankuzibwa. Ebyenda okufuluma yamira ekinusu. Kya nusu ebyo ne kiraalira munyo. Binga tafuluma. Akatago ne kazimba. Liri puzzle oyo gwolaba. Ekinusu kye2 kyabika omunyo. Nga bita kyafuluma. Nga avunda munda. Eddie Kenzo nankubira essimu. Nangamba Junior mwabayina ku ddoboozi. Tuyamba omwana ono. Eddie Kenzo yankubira. Mukwano gwange. Tumiddeko Eddie Kenzo. Ne tutandika awareness. Ejjanjaba liri puzzle omunyo. Anvuma kati oyo. N'abantu nga mwerabira mangu. Bamujja obubaketi bw'amazzi mu lubuto. Abasawo. Era mbebaza. Kuba abayina omunyiga olubuto amazzi gafulume. Liri puzzle oyo gwolaba. Ne bakwata obutaasa bw'amazzi bwe buti. Bwe bamunyiga okuva mu lubuto omwana oyo. Bobi Wine nakuba essimu mu ddwaliro. Okitegedde ekintu ekyo? Bobi Wine. Okumanya liri puzzle toyina magezi. Yatandika kuvuma Bobi Wine yamuyamba. Kale Bobi Wine mubi. Mu byobufuzi sikkiriziganya naye. Naye omuntu akoledde ebirungi tubyogere. Bobi Wine yayamba liri puzzle. Ngense muvuddemu. Mama Fina yayamba liri puzzle. Ngense muvuddemu. Ameri ya Nambala yaliwo.
bane tusiime nyezo okuba Bobi Wine simwagala naye yayamba embwa eyo yamuddako kumuvuma kati oyimbawa omuntu bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekikolimo liri puzzle we wakubira oluyimba enkudi wali ofunye omukisa ng'ensi ekwagadde naye kati oyimbawa bakuwa miliyoni ezo ovume Bobi Wine fe batuwa miliyoni 8 nzo okuvuma Bobi Wine bansasula I'm paid okuvuma Bobi Wine batuwa sente abafulu figa bora babali ku sente mutetimbe bweguti abo naba kusasira babawa kuvuma Bobi Wine bajjo bamuwa dokita tine bamuwa mulimo kubukedde kuvuma Bobi Wine abamu bazirya ne zigwawo asibaga kato bamwe miliyoni 10 kulwanisa Bobi Wine kakati gwe liri puzzle Bobi Wine omuvuma ku miliyoni 2 oli musiru n'okwata kaliya yoyo neyo okuyimba n'ogikuba wali bakutimba wakati emyezi 2 oyimbyewa toyina kaliya wajitta ku miliyoni 2 kubanga oyagala nnyo kamera oyagala nnyo bakulabe oyagala nnyo bakwogereko 2 million just to M kati lero sirani Kenzo nakutuma ovume saha Kenzo Eddie Kenzo yakutuma ovume King saha kubanga olimbwa tewerooleza King saha omusinga ki kubanga oyingidde mu lutalo lwa Kenzo ne saha lwaki Kenzo teyevumira saha lwaki atuma gwe bakuwadde emitwalo 5 bagwera nawo ku federation ogenda ovume saha saha omusinga ki liri puzzle we yavunda omunio ku mitwalo 5 omuntu ayandigenze n'osaba King saha kolabo Numga King saha nyamba mpa kolabo bakuwadde emitwalo 5 ku federation ovume King saha eno Kenzo bwakutula diruze oli musiru muvubuka otegeera bakuzala mukojjawo are you cheap like that wano novuma alien skin mbu alien omusinga omanyirire puzzle ekyalo kikulowoozesa nti buli omu omusinga ovumye Bobi Wine ovumye saha nodda ku alien skin novuma alien skin wewamala nogende ewa alien skin alien nankubira nangamba kasajja kaka nonkakube ne mugamba muleke oyo omwana yavunda dda mu lubuto ojammu kubo nze yagamba alien mwaliwo wano nga kagenze ewa alien kalye mmere manyi tekafumba mukazi wako tafumba ne kasinikira ebinye ewa alien eyakakowedda kali kamuvuma alien nankubira nangamba nkakubire wano ne mugamba alien togeza kubaliri puzzle agenda kufira mu ngalo kaya vunda dda ali kuddagala olubuto bagatta lugatte okuvaana ina wuzi alien skin nakaleka ne kalya ne kagenda ozamu boys dormitory je tutakuyita watusanga tuli mu bintu byaffe boys dormitory yali yatandika dda nojja mu boys dormitory n'otukyankalanya n'obba ne ssente zaffe n'ogenda
n'obutubba. Amini nampe milioni 17 yankubira na kiro. Nangamba Juni yankuwadde milioni 17. Ne bakwate milioni 7 ne baziwa Frank Antambi. Ne bakwate milioni 7 ne baziwa Shalom. Amini nakwate milioni 7 naziwa Kasuku. Kubanga twaitu tumanya Amini gyabera. Nodduka ne Bulunoke ne mu basete zaffe. Buli omu n'omwe milioni 4. Nze ku milioni 17 sirani gwa atwale milioni zange 3 nayo jazisasula. Ne tutula mu meeting nga sete muzibye ne Buluno. Eki Bulunoke kye kiwunya amaze ekyo. Olwo kisibye ebiviri ki Bulunoke. Tubabuuza sente zaffe ziriwa. Mutandika kuwoza because Kasuku akwata sente azizira. Kasuku yazira sente milioni 7. Nagamba weziba teziwera. Batu waba banono obabbe milioni 3 ku 7 olwo muzane Bulunoke mu nyamazi. Tutudde mu meeting ekisasi. Sente zange ziriwa. Nokwate milioni 15 nozimpa. Nenkubira Amini esimu. Ne mugamba Amini. Embwene todde ku sente z'abaana. Abawadde milioni 4. Ne tutegeera omuntu gwe tuli naye. Era Kasuku yatugamba. Ndoza mulabye abayimbi. Twatubanya abayimbi mwina sente. Naye ate liri pazo watulaga obuyisa obubi ennyo. Tuyinza kubba sente. Oleka ng'omuntu n'akutoolerako. Bakuwadde naye n'otubba. Nobeza boys dormitory n'ogenda. Ne tutuuza meeting ne tukugoba. N'ogenda. Nojja ku poloti yange n'opamako muvubuka gwe. Ondoge. Nayola amazige mirundi 3 liri pazo. Ngojja ku poloti yange n'opamako. Ondoge ennyumba esirane kwage genda kusinga eyiyo. Kamera ne zikwata. Nga weesanguliza ku kitooke kyange liri pazo. Owoza lwaki nali sikutwala wange. Emizimu jange jali jinda zedda lubali wange nti oli mulogo kavubuka gwe. Emimwa gyonna gikusiiwuuseko monta mindi. Oze ku poloti yange opamyeko, ogenze ku poloti ya Kasuku opamyeko emizijo. Olwo tulogo otusiranye. Ng'abayimbi we muli abalogo. Nga tomanyi boologa naffe tuyina. Nyenda okutunula mu kamera. Mwabo obutako bwo obwa ddole luli pazo. Ngopani wekwekweyeza ku nyumba yange. Enyumba nesirana. Esede nezimbula. Kumbe gwe. Nezimbe ekikomera ky'ennyumba yange. Zigaliemu ettaka lyange. Nkuwone kasirani gwe. Okujjanga n'opama ku site yange. Onsiranye. Biwe wamala n'omukuba mwakati. N'ologoleza byonna bye wakola liri pazo. Ne tusirika. Ffe tumanyi bingi kavubuka gwe. Oko monse mindi. Jonna emimwe jonna jimyose. Lwako monta mindi. Nologa saa, nologa kamilioni. Kavubuka gwe. Oningi zanga naba. I remember. Bwe twali ku birthday yange. Mbani mu kirabiro naba ng'oningiza amabina mwana gwe. Wali ogagazaaki. Era amabina gange gakuluma nnyo. Mbandi mu kinaabiro naba ku birthday yange ku apartment. Ng'omwana nningiza oyo. Ndi okugamba ye lunabe kiki. Kana gola bikanno olimu emize. Olingiriza amabina ga Kasuku, olingiriza amabina ga Junior, onaabo otya. Oli mwana ki oli wakikula ki gwalingiza amabina g'abasajja.
Muchi Junior mbani mukirabiro naba ne bobuuza Franka Ntambi ngalire paza ningiza olwo ni mukirabiro ntawaza ningamba ye omwana ono anaaba atya bwalingiriza kasuku bwalingirizazi namukwata lubona era kimu bibiri mabina ga Junior nze bannange njagala okukiddamu wano siri musiyazi amabina manene sigaba ekyo kyaye kyali kikulese mu boys dormitory ngoloza kwanga Junior Musava atambula abigula sigaba mukwano ndi straight just lwakubanyirira mbwe kikula kyange ninayipusi ndya bulungi sigaba era tonjagala mukitegerere wano nze kyali kikulese kutulingiza liri pazo yambala pampa oyina akapira mwopamira katuuka ne kawunya nga pampa ejjudde kyovola bempale tetuuka waggulu nakyo nkyogere tebakuteekamu akapira bbi wafulumira opama nomale nojja mu boys dormitory n'otuwunyiriza emizijo alhamdulillah ng'owunye nagisi mwana gwe ne tukugumiikiriza nga pampa ejjudde bakuteekamu akapiira ennyuma naye katuuka ne kawunya olya oli abasawo bakugamba nywa mata naye olya buli kimu akapiira ke bakuteeka ennyuma ne kawunya liri pazo lunnabe kyekikuyisa lunnabe butanaaba kyobola eryo erinnya olina lunnabe kubanga byakulya ennyuma aba awunya lunnabe lwennyini nene tukugumiikiriza ne tugamba embwa eno katugigumiikirize toyina music tukuyabye mu boys dormitory tutunde erinnya lyo olwokuba Amini yatuwa sente liri pazo twali tetukwagala toli mukwano gwaffe naye Amini yali atusasudde tubeere naawe ani mukwano gwo mbayimbi liri pazo mpaayo omu bonna bakuwanda lusu owunya amazi akapiira akakulya ennyuma kawunya ani mukwano gwo ani mpaayo bulunoke kubanga mwenna mwakona singa nkubulira ebigambo Suna Ben bye yaŋŋamba about you nga wakajja mu boys dormitory singa nkubulira Suna Ben bye yaŋŋamba oyo munaamusobola njagala kasuku nga ye mujulizi wange bantu bameka batugamba ku mwana oyo batugamba ojja kutubba batugamba ojja kutuloga batugamba ojja kutwawula byonna byatuukirira naye ku lwa Amini omanyi lwaki sivumye bazadde bo gwe liri pazo mbadde sobola okuvuma nnyoko n'ekitaawo nga bwe wavumye owange naye lwa Amini I respect Amini that's why sivumye bazadde bo lw'omusajja ogwo Amini kubanga yampe sente musajja mulungi era Amini gy'oli weebale watuwe sente naye waziwa muntu mukyamu kino kibbulunoke olwafuna sente nekigenda kisibe enviiri gwe bbulunoke obadde owunya akamwa mu boys dormitory omwo bbulunoke obadde owunya akamwa ng'ogenda mu jimu novaayo ng'owunya enkwawa nojja tushootinge nga byatutamadda kambabuulire kasuku byabadde atyo bagamba bulunoke obadde okera mu jimu n'owunya amatako
noja tushootinge ngo unya amazi owunye enkwawa toyagala kunaba buluno oluva mu gym ojabuzi nebye biviri byo byoteka mu radiant byotanaba kivubuka gwe naye wali watutamadda nze nja kubaatulira today obense gwawe gwewo nze mirundi mutabani wa mirundi tabani wo mufu sizanyirwako nze zaka mpaka mwezi nwanye ntalo ndetera buno bumazi nze ndi mpologoma mwe bumnyumwe mutisa tisani kisirani gwaliri pazo kitawani yali amumanyi owange yafane bamuwa state funeral egwanga lya mukungu bagira yesi yawunikirira yagena n'emidalije ye mwogezi wa Museveni eyasinga mu byafaayo bya Uganda is the longest serving spokesperson of the president ever since Uganda started. Ebyo tebabigula sente. Kitawo yani. Mulunabe, lunanyo, kitawo yani tali omukyalo. Owange ye mwogezi wa president eyakasinga mu byafaayo bya Uganda. Ebyo tebabigula sente. Kitange yafa mugagga. Ze sente zendiko n'erinnya. Nze sikolangako. Simanyina mirimo wegifanana. Ennusu nzira because of my dad. Munsi bakolerera baana. Tebakolerera bakazi, tebakolerera mikwano, baana bo kuba bulungi. Ndi bubi. Kiki kyatandekera. Office kimwe nyingira ne batanyaniriza ndwe. Owaliwa. Tali ye mukyale Masaka. Envunza zimuluma. Oli kuno Kampala wewanika. Nyoka aliwa. Envunza za mulumadda. Oli kuno mbulunnabe, lunnanyo, biki ebyo byoyogera mu bantu. Okikaka sonsinga gwe. Bakulu bameka gwe abakumanyi gwe. Nalwala wano. Ate kikyadi kuleze sirire voyo. Gwe wamyuko omunyo ne bakutwala mu birwaliro bya KCCA. Nze nalwala bulwazi wano. Abagagga ne bakuŋŋaana. Wanonga ndwadde. Yensi newunikirira. Nze ndwalanga minister. Netuuka ensambya ne bateka mu VIP. Mbuza abajja okunnambula. Ndi levo yo gwo kikakasa gwe. Gwe liri pazo njogera oyogera gwe mazi. Nze ndwala bulwazi ensi newunikirira. Mwabiraba. Nga ndi ku kitanda eno esi eno firiji eno biki banange abagagga ne bagwayo eddwaliro mukulu wange amu ye yali sasula milioni ya 3 my brother ham ye yasasula eddwaliro eryo milioni ya 3 gwe zonoonyeza omwaka fe tulwala mu ndwale abasawo ne bagwayo bonna n'abagama mu mujjanjabe oyo muganda wange nembera ku kitanda nga bandetira KFC gana amanyo gali gavuddemu ndi ku artifiso bagawumbira India ne bagaleta ku train don't joke with me buli linyo lyolaba wano lizo omwana ku ssomero likusasulira rent ne likugulira emmotoka ne lizo omwana ku ssomero buli linyo lyennina wano gava India era omusawo yagawunda yegundi ye patrol from New Delhi don't joke with me young man. Buliri nnyo gali amanya 3 gagule milioni 4 za Uganda. Gwe musala gwa mwabamu gwe mukolerera. Nze Justin ngalisa bulisa. Era omusawo bamuyita Patero kuva New Delhi ye yali nnyonyi n'agaleta. Wali ogalabyeko. Mwapitanga malibotole tegawera bagawumbira New Delhi. Baga bajja bubazi. Kuva mu artificial wood. Gwomunyogo bagubajira wat liri puzzle. Omunyogo bagubajirawa okujjako wuzize bakuteeka mmunyo ate linda weziri pasuka gwe bira weegaalula obwo obutako nize wuzi liri pazo ezikuli mmunyo bweziri pasuka teri agenda kuddamu kusondera kisiraani gwe batolina beewamu nziguzanyirako ova mu famire engagga. I come from a rich family. Nze baganda bange bonna bagagga bazibu ffe kyetuyina ewaffe zesente. Era topuli yanko wano ngaze ku social media banaye munyambe banaye munsondere sibiriimu ebyo gyenjagala gyengula. Don't joke with me.
njombuliye buno obuvubuka obwakava Masaka buno tudde motoka milioni nkaaga nenda leri mu lujja yebase gwe muvubuka gwe Bruno Kebye ebiviri wavanga mu gym Bruno Kenga tonabye nga nempatana z'ennyuma ziwunya ne tubagumikiriza baanamu ngera ngamba ntambi tugumikiriza abaana bano bagende ng'ekivundu kigira okututa ate Kasuku gwe wabituleetera Kasuku ojja tuleetera olumba oliri tutta mwana gwe ojja okomboza Kasuku okomboza kati bino ebivubuka wali okima byaki bino biriri paze ebinaku ebizibu tuli mu bintu byaffe tweyagala bane twali tuli ba mikwano ngande mukwano gwa Shalumu tuli tuti nefe na twayawukana lwa dogo lyali lipazo kupama mu miryango eddogo lya Kasuku yatuleetere eddogo yeri lipazo yapame wange napame wuo ne twawukana eri eddogo musawo ya mujja Tanzania kalugo kazibu natuleetera embwa zennyini abantu abakulidde mu ssente Kasuku atuleetedde embwa zino oyo Bruno Ke yali ajja kukola ki mubuulire kola waya abeera mu kwekuba busabbuuni oyo Bruno Ke ewuwe ekisaasi naye kuba engalo mu matako gy'emirimu gy'okeera okukola kwekuba ngalo mu matako kuwunyako bw'oli muyimbawa wamuwala oyo muwala Bruno Ke watandika okuyimba nga ni mu pittu liri pazo oli wa myaka 5 mwe namba singa ate nafulumiza oluyimba lwange don't joke with me nafulumiza oluyimba lwange kezabika emipiira ninakosa tukuserena mujje mumpagire mu nyimba zonna Bruno Ke omusajja omukulu oyina n'ebyoya matako notandika omuwala olunalo luyimba Bruno Ke neriri pazo temusobola kuyimba ku speak day y'abaana let me tell you nena sale sikuru tesobola bapangisa mbwa muwala abantu basaswesa tebajja barabegwe ha muwala wajja yambadde dove olinga ava mutoyi bivubuka mwe you are failures mumaze emyaka 4 mu ndongo ne ava peace nakusinga nando lavu nakusinga mbwa muwala oya muwala tumbavu oyimba voko ki oyimba soprano oyimba keno labakano ka Bruno Ke mbonsojjo gwe wakuba oluyimba lumwe ati walukuba by mistake enkudi Bruno Ke liri puzzle oluyimba lumuru ate waluyimba togenderedde we wakoma lwe wagwa dayo lime mwanyi abasajja bayina nyimba wano ba bebe kulu bakezo bayina za alubamu goyina nsujju simanya nkudi bakuyite wagwe oyimba biki gwe Bruno Ke wakuba yiti y'omuwala myaka kati 3 gyokyaliko mbwe ekivulu gwe Bruno Ke watosokola ekivulu gwe oyina teka birthday party wo todda musikulaba gwe Bruno Ke bakutimbawa Bruno Ke oyina pasta joliko ne liri pazo oyina pasta joliko mu myezi 3 egisembyeyo Bruno Ke bakuyiseewo okuyimba okujja kwa usipateza abakazi bo munawe wekanekeredde nyeze kola concert nyeze kola show ngani ajja kujja ne family yote yajja atone nyefe mama wote yaliyo Bruno Ke tata wote yaliyo ne baganda bosaba labayo kati onenya fe mbwamwe muyimba wagwe neriri pazo muri bayimbi ba byalo singa kale nonno gundi ono muvubuka no yenna ayimbako gonde binyanya bomulaba nga bamutimbye wamanyi oyo muvubuka binyanya yani oyo
gwe bali babidde kalina oyo mwana wa amaani yani oyo one yaina kana akazi akafananga sombosa Suna Ben wama keep it up Suna Ben ekitu kyokola kyekyo oyine nnono yo naye nga Bruno K neriri puzzle muyimba soprano muyimba oroto muyimba dansolo muyimba ki mugere muyimbira abana bannasale amuwala enkudi what type of songs are this mbunabo bayimbi kati abaita bayimbi nga mujja Uganda naye efudde bufi kale n'obulabo bufaanananga enkima nga tuyita bayimbi mu ggwanga nga naawe ojja Bruno K nga liri pazojja mazike kuwemanyiza balambuzi mazikulemera matako mwenga muyimbawa ne mubamu kigala tamiza yimbayo bwamuwala aya munonye bakazi Bruno K bera smart wire kola bukozi kasolo byosobola kunyenya kiwate byo kuyimba bireke tuwaba naddamu kulimba muvubuka naawe ngoli sita wawa buli kimutu kikusondadde busondezi emmotoka twagisonda wendi weta omanyidde Crystal Panda omanyi ba upcoming temwagala kukola bintu wasanga Crystal Panda azimbye ebintu bye ozo mwerijjeko mwagadde busimpase mumanyidde Crystal Panda olwokukuwolereza mbu wali mutuufu ba Crystal Panda yali yazimbadde ekintu kye olw'omutima gw'omubi Bruno K olwokaliri pazo ke kakuwa amagezi weripye munno kati Crystal Panda talina bantu ku live nga kwebali baneze saagala bantu bali upcoming Crystal Panda badde ategeka Nfere Festival buli mwaka musajja watu atadde museteze Bruno K wateka mwadde 10 neno yagala muno musuule ng'ekituufu okimanyi nti gwe musobya kiri ekivulu kyali kya Crystal Panda ne kwanga oli upcoming oyagala nnyo okwekwata ku bantu olwedde abamaze okukola ebyabwe Bruno K dda mu studio aba bakusudiya ati omanyi okuyimba bakulimba wano ne tuvuma Crystal Panda olw'obwereere naye omusajja yali mutuufu gwomanyi wekiruma nga otaddemu sente zo mu kivulu ne baddaali ne bakuvuma ng'akuvumisa asirise kubanga kaagala simpase kano ka Bruno K kumya simpase oli musajja toli mukazi bw'oba oyagala simpase jangu bakuwase ne buli kiseera olinga mukazi Bruno K bwekomba emimwa bw'osiba enviiri oli mu ponytail Bruno K bajja kusiyaga ebyo weewoomereza ebyo osibye ponytail egudde eri okoopitinga n'ennando jja mu wiivu olinga Amelia Nambala annange aye woman or a man bajja kusiyagira bwereere ddayo osumulula ebyo ebiviiri Bruno K odde mu studio oyimbe nogenda n'ogula radiant omusajja ne bagati nti oli mu saaluuni bakwokya nviiri emaani mu Afirika muno basajja bano bakeera kukola nendi bize basooke bandi bolozo olw'okukuwagira wali mutuufu we wabikola nga byakusala Mujoniya Kasuku fe tuwagira ba upcoming mwegatte gatte neriri puzzle muddeyo mu studio muyimbe
ebyo byokuvuma abantu tebijja kuyamba gwe liri puzzle. Encha novuma Bobby Wine, loli novuma Sa, lero ovuma Junior, tebijja kuyamba. Twagala music. Mbu wasondera birthday. Amini yampasetiza birthday. Amini. Twamusanga na Lugogo. Omanyiriri puzzle ine ekizibu. Toyina sente. Amini bwakuwotwalira abantu sente nga weefula mbu gwatuwadde. Amini yampasetiza birthday. Ne Kalo Nantongo. Era njagala muddeyo ku birthday Kalo Nantongo yaliwo. Mboyina sente. Toyina zigulya na mukazi wo kyalya. Temwagira ba birthday yo. Nga Kalo Nantongo jali. Two people. Amini yankwera nape milioni 5. Nenkwata Jekins. Ne mutwale wa Amini ne bamwe milioni 10. Inze. Ku kivulu ky'aba Jekins. Nayita woli lipazo. Wesiba kubagagga. Tewesiba kubagagga. Nyoko n'ekitaawo gye bali mu kyalo. Baleete mu kamera. Amini si ya kuzaala. Nekesiba kwa Amini. Oyina sente ziri waggwe. Ng'emmotoka Amini yaje kugulira bakyakubanja. Eyo nowe enkadde. Buli mwezi oddayo ne bakuteekamu wuzi z'omunyo. Nawulidde ogamba mbu ndi musiyazi amatako gago gange. Mbu Junior musiyazi amatako gange. Nagewola. Gange is my bums. Oba ambigudde, oba atabde, it's entirely my right. Tomanyira. Mbu musiyazi. Amatako gange. Nsobola okugabiguza. Nzaga twala mutoyi. Gange. Buli omu Katonda yamuwagage. Bwe gaba agago tegakumala genda mufako bakuwe. Temunneesiriwalizaako. Kati olwo. Bapita Junior Bina baby. Nze Bina baby. Ate sigaba. Mulino bakukiraba. Ganga ate sigaba. Mwechana ne kibigula. Nini ndi musava. Bampita Bina baby. Kali jangu mfu oluwa matako wewere. Gwe chikulumye. Jangu mfu oluwa matako wewere. Obagago. Nze mama yankuza. Nayawula. Ndi juise. Bapita Junior Bina baby. Excuse me. Mbu Junior yerusa. Hey. Buli omu wadembo kozesa ebitundu bye nga bwayagadde. Ebyo mujjanga motoka mbugundi simanya yo mukazi malaya byagaba bibye. Byagaba bibye. Mbo yo mukazi aina sente ne malaya byagaba bibye. One. How are you? Fine. I'm looking for the Confucius Institute for Chinese language. There. Continue there. Okay, thank you. Buli omu byagaba bibye. Era zisagala muntu kujja kumpulira. Junior, aya mwala. Bisimanya. Yegaba nnyo byagaba bibye. Bibyo naawe bigabe. Buli omu alina ebitundu by'ekyama. Temutumanyira. Namulingiriza gundi asula nani. Excuse me. Wadde asule ne nnyoko. Obadde oyagala asule ne nnyoko. Abaavu mumanyira abantu. Mbu Junior asula nani. Era Junior lwaki towasa mpa nnyoko gwe mba mpasa tumbaavu. Lugezigezi olubajjudde. Gwe wawasa oyina ki? Obwana mu buzadde bulinga kamunye. Bonna buvuddemu ebyenda temwina kye mubuwa. Mwoza ndi mu marriage. Endo malinga abeewamu. Muli ku mizigo mwenda temwina kiddako. Mwoza baatuwasa. Embaga yaliwo. N'okola embaga n'ofuna ki? Embaga ez'amagoba ki? Muli eyo temwina kye mulya mwekubangalo mu mabina. Mwoza amu married.
Mwena muli yennaku ebatta stress ebaluma. Bampasa. Inze Junior. Nekola embaga. So what? Abo wakola embaga bawo tayenda. Mbade manya basizo okola embaga basinga okwenda. Abana bali eno bali abababa muri mu mbaga tumbaafu. Nze nkola embaga nze. Eyo business teza magoba naawe. Kaiza Junior nkerembu nkola mbaga nze. Mukazi wange bamulira obwerere. Nga eyamuli ati yateka mwadde ekikumi. Eyo business teza magoba. I don't invest where there are no profits. Mana bana bali abakazi bamwe evuka bili omu majimu. Mbobe bayigiriza kusala rubuto. Bali mu kusala busolo. They are cutting private parts. Mukazi wo tali mu sauna kusala rubuto. Asala masavu. Ebivuka bili mu jimu awo. Bili masauna. Kaza ganyeze mu sauna. Chicha akolayo. Kafumba amazi agokyana abire waka. Mbutuli mu sitimu. Ebyo nkyabirimu ebya sitimu. So ba mikwano mujja kumpulirako bingi. Naye kumwenna tekuli kansinga sente. Buli omu ajjeyo byayina. Nze zentalo zenjagala, nze sagala byakuwemula, sagala byakuvuma bazadde, jaye ebyobugagga byonzi jeyo ebyange. Zentalo zetwagala. Liri puzzle. Toddamu kuwemula teweeswaza oli musajja mukulu. Get your land titles. Jaye amamotoka gonzi jeyo agange. Buli omu alage ennyingi zaayi. Ntegere nti ndi mulalamu. Nze oli TikTok ansinga sente. I live a very expensive life. Era abantu babuze ne oyo sente azijjawa. I'm a brand. Kitange si yakuzaala. Kwata nyoka atakukolerera n'ekitaawo babuze lwaki oli mwavu. Kitange si yakuzaala. Mu bizibu ebibaluma tetuyinaamu mukono. Okitegedde ekintu ekyo? Toli wa Luganda waffe. I'm blessed. Ndiko favor. Kati ze ntalo zenjagala. Nze siwemula. Ndeeta bya bugagga. Jaya amataka gondeeta agange. Nze nina n'ettaka simanyi kyakulikolerako. Kitange yandekera amataka. Nandekera n'ennyumba mu kyalo. Sibina kyakubikolera kundi awo ndi stack. Kati itandikirewa bye munoonya bye nnina. Mbw'oli nnyonyi n'ofunayo ki? Kale n'okawulira era liri puzzle oyina amaalo. Oli nnyonyi n'ofunayo ki? Kuzunga buzunzi kupama mutoyiza nnyonyi. Gwage fere tuzirinya. Nze saagala nnyonyi. Era abantu mukimanyi. I have aeroplane phobia. Nze buli wenninye nnyonyi ndwala afuna jetiraga. Sibisobola. There so many people here bayina sente n'ennyonyi tetuzaagala. Bwegwiraawo. Nze natuuka mu nnyonyi n'enkaaba n'enkuba omulanga. Bweri mu ambulance. Nga nzirayo nze tamale. Nagenda mu nnyonyi okupama bina avaayo. Pilot n'agamba kabine kulu take a seat. Kabine kulu nebye boogera mu nnyonyi sibiwulira. Nkolayo ki noonya sente. Sente ziri mu nnyonyi. Walonda mu mmeka. Mbunde mu nnyonyi siranya ninye nnyonyi. Maalo ge gakusumbuwa. Ffe tetuzaagala twazikoowa. Awo pilot naga kabine kulu take a cover. Kabine kulu take a seat. Nga ndi awo nze tamale. Yechi ekiwawaatiro bwe kivaako gye ntudde. Ne kigwa mu Indian Ocean. Kanfiire Uganda. Kanfe enziku, kanfe sirimu, sijja kufiira mu nnyonyi kuzunga mu bazungu. Muli mu bazungu mufunyeyo ki? Ffe ky'okuddaano mulime emmwanyi. Mubiri mu bazungu, amwana American. Ozimbye waggo mu America. Obwavu obukuunya mu matako.
I have a passport. Ama jitwale mu banka bakuwe sente. Muli omulega ngezigezi. Malo gega basumbuwa. Mwali nyenyonya out of excitement. Empapula zibabuze. Mwage na mgaba abazungu muli basiyazi. Baba wadde bisajja ebi Nigeria ate mudduka. Buza kayajja kubuulira. Oyo kakalamu obwo obutako kye baabukola. Byava wane ebyo biikaye. Tuli basiyazi. Batugobye Uganda. Baba leetere ebi Nigeria kye byabakola amabina. Ate ne badduka. Mwali muloze empapula nyangu. Omuzungu tebamulimba. Buza Stella Nyanzi ajja kubuulira. Teyalemedde Kenya Stella Nyanzi. Yali tajua iti passport baziketta. Passport yeri muka chip. Buli joddo omuzungu akulaba. Stella Nyanzi ayise Kenya. Abazungu bakimanyi muyita Kenya. Ne mwesoga Uganda. Ayi mwagamba Museveni mubi. Baba wadde asayiramu Stella Nyanzi. Gakaba gakomba. Mwaga Museveni mubi. Omuzungu akimanyi muyita Uganda. Nuli eyo. Nemo je Uganda. Nemo pangisa 4 points. Abantu bana. Bumuli bagagga. Omuna asula mu kitanda. Omulala asula mu firiji. Omulala asula mu durowa. Omulala. Really? All to prove what? Lwaki temufuna emizigo emakindi. Ne muva mu America. Ne muva Sweden. Ne mupangisa rumu abantu bana. Mumagala kuprovinga. Bomusula mu Serena. Omwasula wansi wa kitanda. Omulala mu firiji. Omulala mu wardrobe. Mu kinabiro. Mumuli bagagga abawa. Wali omugaga talina uwe. Ne mujja okuva ebweru. Ne mutuukira mu mahoteri. Toyina wammwe. Kwiga hoteri kitegeeza bugagga. Ne muli basiru nnyo. Mugagga wawa ajja n'atuukira mu hoteri. Ng'owaawa. Oli mugwira. Ayefole nayya. Mundi mugagga muli okwo ku sinapu mwerimba. Ne mugula ecupa ya bbere y'emu. Ne mugikuba ebifaananyi abantu 7. Kale mwantama. Living fake lives. Abayina sente Bulaya batono tebamanyikiddwa. Ne osenyambala asimanyo. Oyoza bakadde. Olonda bbi mu paaka. Mbu you are rich. Kola sente yamba family yo. Abana Uganda bayine sente one. You have nobody to prove. Ejemyenge je mu posti gatujinwa one. Genda ku Nonivi olabe. Abana banu omutwalo gwa $3 milioni 3.7. Gozikolera myaka emeka. Fitulabye. Naye motoka mupangisa mpangise mu bondi. Ogenze ojeyo V8 buli lunaku osasula emitwalo 15 ofaaki mukwano. To prove what? Mutwali wano bavuga Range Rover. Goli UK yakulema je bazikolera. We are driving Germany cars in Africa. Gojina. Gwali ya Germany omuna Uganda ojivuga. Ndiwe novuga motoka ya mu Germany mu Africa. Gwe Germany omaze ye myaka 10 ovuga eriwa je bazikolera Morova. Yakuloga yani. Nayo nobiwira nga byasama. Ayo tayina sente. Omaze UK. Uli Germany Benz yakulema. Manyira abazivuga wano. Mwana nagivuga. Maybach. Temuyina sente namu. Eyo lwaleero kanjikomye wano. So buli ayagala olutalo nja kulumuwa. Nawulidde liri puzzle weerimba. Mbojja kunsindikira simanyi abantu bankube. Ankusonyiwe kuba tumanyi gwe nabyoyogera. Tusibe sente. Liri puzzle nkuwe $1 million. Sindika abantu bankube.
bojja okutegeera nti Uganda efunda neyeeka n'empiso. Bojja okutegeera mama tomanyi gw'ozannyirako ggwe. Buuza abaali bakigezezzaako gye bakomye. Wano ndabyeko ku poliisi emyaka gye mmaze wano. Walabye RCC wa Kampala kye yagambye nga njogerako. Liri puzzle ddayo olabe video. RCC wa Kampala atwala security mu Kampala kye yayogedde nga njogerako. Yagambye oyo Junior si mwangu. Nze kyendi munesi kyendabika. Ndi muntu mwangu. Naye tomanyi benkolera gwe. You don't know my work for. Better get to know. Noonya gwenkolera. Ankuumidde mu government eyo. Wabuuzizza nkola gwenkolera mumanyi. Gye potinga mmanyiyo. Omulimu gwe nnina we baali bagumpa tebabuuza ku kyalo. Gwenkolera mumanyi. Tannimbangako. Ngezaako ndabe. Nzije nkukuba emiggo n'ennyoko gyali yeekwate mu byenda. Omanyi mujja wano mu kibuga mwe buvubukamu obuyimbi ne mulowooza muli first family. Graduation yange muganda wa president ye yagiriko ng'omugenyi omukulu. Get to know me well. Teweefera liri puzzle teweefera. Nebye wayogedde toddamu na kubyogera mu bantu. Kuba nsobola nze kennyini n'okwegulira abankuba n'enkwavuwaza. Manyi tewasoma. Omanyi lwaki bwe nafuna accident Doni Chris yasooka okutuuka. Liri puzzle. Omanyi lwaki bwe nafuna accident Doni Chris ye yasooka okutuuka. Nasasula n'eddwaliro eryo. Gwenkolera tomumanyi. Zibula amaaso. Nze nwanye entalo wano. Ezirimu n'okutwala obulamu. Isima yafanze wendi. Kaye yadduka nze wendi. Ndi mulalamu. Nkuteereddewo emiliyoni emu liri puzzle. Otegeere nti amaanyi tegalya. Singa embazzi yeewaata. Kwolwo bw'ojja okutegeera nti amaanyi tegalya. Embazzi si yeewaata. Bw'ojja okutegeera nti ekiriwo kimala. Ekyenyi ky'ekoko gwe mumwa. Ojja kutegeera lwaki amatako geeyawudde. Liri puzzle nsindikira abankuba nga bwe wagambye. Ojja kutegeera lwaki amatako geeyawudde. Ng'ate gakola omulimu ogwo kupama. Awo. Gwe joke around with me. Ojja kutegeera lwaki amabina geeyawudde. Nga gakola omulimu ogwo. Lino liri eno. Ngezaako ndabe. Nze nkuba. Hey. Ndabe poliisi gy'onandoopa ggwe. Nze entale zange ziggwera mu negotiation. Kwa siri mwangu. Bwe ntandika mba ntandise. Mama. Nze saagala kuyomba n'abantu. Kwa nze bwe ntandika mba nkoze ki? Nja kutegeera. Basindike. Nkulage nti nina. Otegeere empafu. Mama. Gwolooza amaanyi genjogeza nga jjawa. Singa mbadde sina kyendi Genosale yandimpise. Nagende wa Genosale emirundi ena yafuga eggwanga.
ongambe ekigwe sirani gwe yamuyoko omunyo gwe liri puzzle nsobola okusanga n'enkukuba. Trust me. Lwaki byogerere eyo jangu onvume. Nsobola okusanga n'enkukuba. Hey, abyewe paka panke ebyo. Mama, nze ndi mulalamu. Waliwo yalunzigulako lwaggwera ggulu eyo. Atuse wa Jerusalem andoopi. Kati ondoope ki? Era Jerusalem gano mutabani wange. Junior is my son. Ulo bagenze ggulu bandoope. Era Junior we mwandoopa mwafuna ki? Yabaga mundi mutabani we. This is my son. Kati nfe. Mama nebaza nnyo Minister Balamu Minister nkwebaza taata webale nnyo byonna. Era ne nebaza nnyo MK Jene MK mwebale nnyo bambi. Thank you so much. Chembe baliza bakimanyi. Minister Balamu webale taata. Webale kutwagala. Webale nnyo bambi. Sente ndia za government. As long as President Museveni kwali tujja kulya sente. So you younger boys nalo okugalawo program bagenze sebo bandoope. Munandoope emeka. Ndete ku bantu wano. Gwe nkwekwatira gwe liri puzzle toyinza kunnemerera. Nkuvuma n'enkukuba. Gwe tosobola kunnemerera gwe. Nkuvuma n'enkukuba. Era liri puzzle gyatusibe ssente. Asooka okusanga munne amukube. Nja kukukuba. Nkujje ne wuzi mu munyo. Abasawo bakugamba weewummuze. Nkuzeeyo ku kitanda. Nze ndi mulalamu. Ebyotisatisa bashaluumu ebyo. Byomanyira baakasuku. Nze nja kukuba. Osulawo Makindi. Mama. Nze ontiisatiisa nze. Njagala liri puzzle je tusibe sente asooka okuba munne n'omulambo taguwabe ewaabwe nkukube kulage nti ndi mafiya nze nno nga ndi mafiya. Manya abayimbi mumanyiira abantu nemwetwala nti muli ba waggulu. Joko with me. Mama Museveni omuyinako Oluganda. Oli Munyankole. Ate bino biganda bye bitumanyira. Kati Abanyankole batujoge. Naawe awunye omuni oliri puzzle tumanyire. Gwe tujja kukuba miggo. Wanga Abanyankole batujoge. Naawe awunye omuni. Gwe nja kukuba bukubi. Era lekera liri puzzle jamama wange mukamwako. Awenjo kukukubirawo. Nkusange nkukube. Tulabe kye banankola. Tuli Munyankole, oli munaku, omanyira abantu. Wano abayimbi abayina okwogera Bebekulu. Bebekulu waba ankubira. Bebekulu yankubidde. Kenza ankubira. Kamiliyoni yankubira. Gwe Masikini gwani. Wano King Saa yakankubira recently. King Saa yankubidde. Nangamba Junior. Siri musanyufu naawe. Netwogera ne King Saa is my brother. Ate King Saa relative wange. Manager Roja yakankubira. Kubya MC 10. Mmanyi lwaki bankubira. Don't joke around with me. Kati gwe runnabe sibanya lunnanyo gwawunyo omunyo gwani nja kugolola muvubuka
Damu studio yimbe ate lili puzzle nja kujja nkutwalirwa mpaka ebye wepa kapanka ebyo wama tugende wajje n'olwa Sande Gabo yo omwana ajje tugende jeno yaninze dda kanveke wajje n'olwa Sande nzije abawo yantwala naye abawo naawe olinga mbega nzize ku mukolo gwa Genosale wangaye bagenda kupa sete sizirabye manya abawo olimbega we SFC kakatweka kulyange janzi Frank abawo nkubire simu tugende wajje n'olwa Sande njagala sente bali gwaba manyi banyankole banno olunyakole enjiga luyige akabawo na ukantambuza mbajeno kambega akawedde emirimu abawo seto ozijjawa sino tulaka wazigula kuki abawo okola mirimo ki Frank bisi akabira mu bamaje kakukuta Balista Timo muleke is my brother wama Balista Timo nkutumiddeko nnyo sonja kuchaza kusefuko jabojjakaawo encha ndeeta sefuko kunvumira liri puzzle ndeta sefuko ndete rama ndete umaru kiseka line up njina bane bakakowa bane liripaza abantu bakukyawa abankubira amasimu okujja bakuvume bane bayitirivu wali obaddeko mu lutalo naye nga abalwagala bangi bane bakakowa Junior wangi zize kuwalanirako lunnege kano kalunnege katandika katyo kuvuma okimanyi naye kati bannanga atandika kyaga n'ebyenda twabimukusondera you know twamusondera ebyenda byaffe tannabimalayo n'atumanyiira nadda ku mukulembeze n'amuvevenga kati ali wano amanyiira Julia Technocrat buli kyenda twasonda kitonde n'omwana oyo twasonda ekyenda lunnege twakusondera ekyenda kyaffe bane singa kafa ne kavaawo bane nga kulwaki kadda ku Technocrat waffe Junior ne kamumanyiira tegeera dino mi kakumanyi bulungi okitegeera kakati Junior nange nina gwe njagala okuvumirako waneeno nga wenkwalaniddeko lunnege vuma njagala ekikazi kye bayita kinnaga wa Sharon kinneesonyiwe ekikazi ekyo kyantama bane nyambaako tukivume Junior nange nkuyambyeko kikazi gwe nagawa twesonyiwe kikazi gwe Sharon kinneesonyiwe kibeerawa kibeera gwe naawe ovuma abantu nga tomanyi gye babeera mbadde ndoodiiza ebivumo sooka omanye gye kibeerodde tukikuvumire kikazi gwe Sharon oba kibeerawa mbadde ndoodiinze Aloche mbweyo mbuzi y'ebitanga lunnege njazi kukolereza live ontegeere sate nina kyenfiirwa wangi mama wangi ogamba otya mwannyinazi gyendi ntawaaza bannange ojja kunzisa nze jodda gyenzira okitegeera jodda gyenzira simanyi lwaki that's a problem kuli tuti naye nze kyendabye tebasobola tutekerayo lingi ne mudda mu lingi olabye otya njagala nkakuba ebyenda mbijjemu bye baatunga netuva mu bigambo ne mudda mu lingi
kaina uzi. Sister, tusaba bategeke fe tujja kuyingira. Opa. Wamasebo nkula musiza. Jendi tata. Mubere mabega wangu mwana ona mmanyidde nnyo. Okitegeera nyenda kaba kubira. Nyenda kaba kubira. Yes. Buza ku bantu bange bawubireko. Yes. 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 Kala afande. Oyo musirikale afande yuya agenzi. Hey, walusitudde ojja dduwulira. Oyo musirikale afande. Nangaye tuli mabega wo Junior. Akana ku kasuso. Ojja kuluwulira luno. Yawuli awembuguma amatako gwe. Oyo musirikale ampiseeko wano. Afande mulamba. You joke with me? Ontisa tiso otya gwe. Das ujagena mukoti maso. Umanyaba abasirikale benina my supporters. Oyo musajja musirikale age tuli mabegawo. Kakube. Kati mbulu ako kusanga makindi enkukube. Nyenda kukube emigo ja King Saa. Nkukube emigo ja Bobby Wine. Nkukube. Okoma okumanyira abantu. Kava masaka wano. Have soldiers who support me. Mubana asikira Museveni mwendi. Ndi namba 3 mu hierarchy. Asikira Museveni. Museveni yasubiza obuyinza mu 2009 twali ne General Muhoozi mu State House mubuze. 2090. General Sale na ngamba agenda kumpa bwa Vice President mu 2009. Don't joke with me. Ana. Shona yejize. $20.90 Ngojone pankirako. President 7 yagamba General Muhoozi wavako obuyinza abuwenze mu 2009. General Sale bwe namusika na yanangamba Junior you a Vice President. Kati onzanyireko mubasika ba Museveni mwendi. The successors of Museveni are there to take a power. Kati gwaunyo omoni ojonti setis. Walu gude oja kumpulira. Hey. Don't joke with me. Naye Junior yagala entalo. Wama yes jajja. Akasema akagenda kubeera akasufu ennyo kamala ate nga akagenda kubeera kanjawulo ningenda basabo bokimanyi nti olinamu okutya tiweetaaga kalaba kiro bw'oba okimanyi nti osobola kumugamba nsirwaze eyo waggulu ekaze eyo tiweetaaga kalaba nammwe abasula mu Bukobe timwetaaga kalaba n'abasula mu Kiwunya timwetaaga kalaba kiba kyetaagisa kalabe ku mukyo mass releasing bakutuusaako sema gye tulekedde Highland Film Group nabo tibabuse ku mukolo ninga bategeza ku Lwokuna 3 wiiki ejja tugenda kubeera ne Buse waluuse mu bupyo bwazze bwe tugenda okubanga tulaba ku Lwokuna 3 wiiki ejja nga bagamba skill mass ako sema gye tugenda okwolekera mu kaseera kano mu kutandika bagamba the path of Paro is one of sacrifice ekkubo lya Paro sebo lya saddaaka Jajja ndoza mumuwulidde ali mu State House yeewummuliddeko. Ali ku VJ Junior. Yes, jajja mumuwulidde. Gyali andaba naye abadde ndoza alina ka cinema kala. Oba ka romantic movie. Bane eggwanga lino. Gye tulaga naffe teryamanyiiyo. Jajja mumulabye ali ka cinema. Ka romantic movie ka Palu Haba. Sina gankuba migo ja drone. Ngwawoza bulingi mbako yagala bankuba emigo. Munu wakule ntalo kubeira isi ne mugituleka oyagala drone etwale monzi. Banjokeza olunyankoli. Sibiri mu wamma. Jajja ko ogende.
Mutofu bwali mpita ligenda. Yes. Bweyo. Wanji? Yes, Junior, good afternoon. Good afternoon. Junior, I want to thank you for abusing that idiot, Lily Puzzle. The boy is too much. Yes, webale nyo, webale ddala sinti lwakuwandiwa nupu naye nze no followinga na katandika lero kubanga sometimes olina byoyogera nga nengamba man yado musajja ali side eri omusajja tegeera singako abalala okitegeera. Yes, the objective. Okitegeera, how can you betray someone who has helped you for 2 million never nang 2 million. Era Junior Bambi man, I thank you Bambi boy, otegeera era bonna balabise. Don't fear, mbusimanyi bichi, stand for the truth. Whoever will hate you, let them hate you. Wanga nafe abali munupu nabo aliwo abafa abali munupu nenga nabo basokedde eri mu NRM. Gwe stand for the truth, okitegeera. Because they didn't take you to school. They didn't take you to school only to pass papers, also to stand for the truth. And that's what makes abantu bangi bangambye omwana oyo mu disciplining Lunabe. The back stops on me. Wavuma Bobby Wine, ovumye saa, ojo vuma abantu, Lily Puzzle, nyenda ku disciplining. People happy. Waliwo n'omukyala wano yakampedeza sente. Ebweru. Obadde oyitiridde mwana gwe. Wagudde kunza omulalu. I'm going to cane you. Nkunaze. Ate nyenda wa mama wo mukyalo. Nyenda wa mama wo mukyalo manyiyo Lily Puzzle. Abantu balabe mama we embeera gyalimu. Muddano mumanyira abantu Kampala. Lily Puzzle nyenda wa mama wo mukyalo. Abantu balabe embeera gyalimu. Lieno wefuula omugagga. Toyina nawo obeera. Tulage ku bazadde bo. Lwaki obakweka? Mandete jati wano. Yes, afande. Junior. Yes, afande. Habari asubuhi. Habari afande. Sasa huyo mdogo tunamtaka yoyo Lunege. Afande ye Lunege. This idiot. Tunamkuba chiboko. Tunataka mkuba chiboko Lunege. Leave Junior alone. Junior gambo otya. Afande ndi bulungi mama jati yegamba yetya. Oyo Lunabe mugambe tujja mukuba kave nembalala ne kale kanga kapamye ku stage ako akavubuka ako akalenzi. Wanja afande. Kapa ku stage embalala. Kapa ku stage embalala tukanoonya. Jesus Christ. Nange nedda. Kapa ku stage ako akavubuka tukanoonya. Era sawa yonna Kapa membalala ku stage sawa yonna tukakwata Kapa mu hoteli yange nga kaze kuyimba ne tukawa sente ebyenda ne byabikira ku omunyo ne guyika ku stage embalala tukano anange eyo lwalero kanjikomye wano nga naye Lunabe ugenda opama mubadde mugamba byenjogera bifu mbadde wano ngamba gamba oyo mwana alina akapiira ennyuma nga mugaana afande yennyini akyogedde ono omusirikale wa jati mumanya afande agambe yamuyita embalala ku hoteli ye ebyenda ne byabikira mubadde mugamba nnemba nze Junior sirimba ate siwaayira ekyo mukyewuliriddeko maze mugula Tagaya pama ku hoteli ye. Omuni ogwabika. Neno kalabanga ke kalakasa. Janja ba muni ogo.
ate nja kusindikira abanakuba gwe era ombulamu nze sisindika ba kifeesi nze sindika undercover nindako kwe naaba kusindikira gwe nakusonye kubanga oli mulwadde ndi wano mmanyira ne ba kifeesi bajje bandabe bateeke empafu mu bubina mama beeredde n'ogamba otya Junior? Bendi beeredde ne Junior, abayimbi balowooza mu babloga mwe mutudde mu bifo byammwe. Emyaka giri emabega nga abayimbi ebifo balina obeeramu kati mwe mubirimu. Balowooza ssente zaabwe mwe muzirya. Oba okitegeera kati Lunaba okukola na Junior bantu babiri banjawulo. Lunaba tosobola kuvuma Junior kuba Junior yazaliwa mwana wa mwogezi. Myezi ebiri yali atandise okwogera. Lunaba yogedde ku myaka 15 okuyiga okwogera tosobola kuwangula Junior kuba ye agenda kwasamira. Junior gwogenda okwasamira essaawa zino asobola okwasamira emyezi ebiri kyokka gwe jjukira okyalina obudde obugenda mu studio okuyimba. Junior obudde alina bungi nnyo obw'okutuulaawo mu gundi n'atandika okwogera buli kyayagala. Puzzle bwe genda mu studio oyimba ennyimba ffe bannayuganda tukuwagire. Junior si kiraasi zo. Junior department ndala nawe oli mu department ndala. Tewali kibagatta. Kati bo balowooza abayimbi nti Junior ssente zimulina okulya zaabwe. Olw'ensonga ebyo Museveni mix biki babanga by'abayimbi naye kati tebakyalina nambaazi. Essaawa zino Junior osobola oteeka ekivulu n'ofuna abantu osinga abo abayimbi. Abayimbi mugende muyimbe. N'obwogamba Junior kwa Junior buli muyimbi ajja akwekwatako. Ziza bafana atuukira ku ggwe kiki? Kuba gwalina nambaazi abayimbi balabanga gwali mu nambaazi zaabwe. Junior tobawaamu. Essaawa zino gwali mu bbawaamu. Gwaba wakasannyalaze. Abayimbi mugende muyimbe Junior ali mu kifo kye. Junior ye mwogezi, Junior ye blogger. Oba kitegeeza yeno live jeseba mukulu. Amasannyalaze ge muwadde gamala. Toddamu kumuwaamu ko muwaddemu kamala. We yagayina teyakuwaamu leke afiire mu firimu ze. Agende mu studio ayimbe tujja muwagira akwesonyiwe. Yeno live jesembo kakolera. Sigenda kuddamu kuwa masannyalaze. Wamazai siza bafana ayimba kunze. Buluno kayimba wamazai na masannyalaze. Sigenda kuddamu kuwa. Wama banvuma bamanyike. Yeno live jensemba. Junior. Ejja. Abantu abo tukole tutya. Jajja njagala ondogerera eri puzzle omunyo guddemu gubwatuke. Kirabika yamukolako oluti yamusobola nange leka amwekwatiremu. Naye jajja kalogo nnyo kafuuwa emmindi ekiro kalina amayembe kegendereze jajja. Ate oyo afuwako yakwebba naye nze nfuwa ya director abantu nga banda